Sabbiiti ewedde akulira abakozi ba disitulikiti y'Ekitigu mu Jowero Musisi n'abakozi abalala bana basindikibwa e Luzira nga balangibwa okukozesa obubi ssente z'emiruka ezaabaweebwa gavumenti ng'eyita mu nkola ya Parish Development Model ezikunukkiriza mu Kawumbi Kalamba nga zino zaali za kukulaakulanya abantu mu disitulikiti eno. Bano bakomezeddwawo leero mu kkooti okusaba okweyimirirwa Kakalu Kkooti bawoze nga bava waka. Kkooti wabula esoose kusomera emisango omuvunaanwa owookutaano Dennis Osira wabula emisango egimu naye agyegaanye. Okusinziira ku ludda oluwaabi abataano bano okuli Jowero Musisi akulira abakozi ku disitulikiti, Omonyi Stephen, Aliem Agnes, Atyo Mosi ne Dennis Osira wakati w'omwezi ogw'omusanvu n'ogw'omunaana omwaka oguwedde kigambibwa nti Bavunankanya ensimbi ezisoba mu bukadde 5 ezaali ez'okulaakulanya abantu mu kitundu kino. Presented in the particulars of the offence against the accused persons. The subject matter worth Uganda shillings 526,370,000. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Nicholas Kayuwa ategeezezza kkooti nti okunoonyereza ku musango guno kukyagenda mu maaso ne lusaba kkooti eyongereyo akadde. Bannamateeka b'abavunaanwa nga bakulembeddwamu Lobo Akera Stephen we basinzidde ne basaba kkooti okweyimirira abantu baabwe era ne banjulira kkooti ab'eŋŋanda z'abavunaanwa ko ne bakozi bannaabwe wamu n'abakyala abazze okubeeyimirira. The grant of bail in this court is an exercise of discretion and that the accused persons are innocent until they are proven guilty. The concerns of the DPP in response to putting titles in court. The sureties, 2 sureties for accused number 4 are presented 3 land titles before court for consideration. And we pray that this honorable court considers the same and gives lenient terms of bail to accused number 3. Munnamateeka wa gavumenti tawakanyizza kusaba kuno wabula n'asaba kkooti babateekeko obukwakkulizo obukakkali baleme kulemesa kunoonyereza. That we seek for stringent terms for all the applicants and their sureties. Worship stringent including depositing land titles in respect of the accused persons. Omulamuzi bw'abadde awa ensala ye akkiriziganyizza ne munnamateeka w'abavunaanwa n'ayimbula abavunaanwa Kakalu Kkooti ak'obukadde 3.5 ez'obuliwo ate ababeeyimiridde obukadde 150 ezitali za buliwo. Ono wabula akuutidde ababeeyimiridde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe awatali kulemererwa nga bwe kinaabalema baakuvunaanwa. Bw'atyo kkooti n'agyongezaayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogujja. Jacqueline Nantale, BBS Telefayina, Gambuuze. Mawulire Gambuuze.